tugenda lwanirira abantu. Uyo tagenda lwanirira abantu. Tugenda kulwanira abantu. Mwabegana mumulooza mwava eri Katonda. Kakati aba human rights nabo babayingiza. Kodandema yote kyalina bannange kyekisobola kukola. Mazanyogedde naye. Bannange ekintu kigenda. Sikuwajango tusubira mulanga nti abaana bo. Bamatikitu kino se namuzija ne mubata baba do. Kati babo bali. Ani abakkiriza okulima? Ye ko abakkiriza nawe wagendangayo n'ojjayo ettaka n'oliguza abalima abensu. Abe balungi ennyo. LC ya wano. Oyo omukyala yakolagana n'ebyobutonde Madam Kibuye. Ku LC gwe mwali mubuuza. Mukyala Diana. Yo obutonde gwe balunda ku LC. Okiwulira? Addako mutabani we. Okiwulira bulungi? Ye munnamawulire. Twali tukwata luli. Webale nnyo. Okiwulira bulungi? So kakati wano nze abaddewo for 25 years mu kibira kyange. This only for 20 wano mu 12 mayanja wakubidde. When this is a business. Nina ente ezisuka mu 10. Puliza bulungi. Nina ente ezisuka mu 10 nezo. Waliwo ekisagazi kyange awo. Ng'olina byonna. Ndadda wulira eno. Waliwo ekisagazi kyange. Do I have a plot there? So this is business. They are dealing in business. Batunda ettaka lino, batunda plot. Oba kitegera bulungi. Mwe muddidde obutamanya ku bantu bannannyini bibanja abadda abayingira mu luki mu lutobazi mukolaganye n'aba outsiders. Batunda dda amataka gaabwe ne balya ssente zaabwe ne zibawoomera kati bayingidde ekitoogo ekitaliiko nti bwannannyini. Kubanga ffe bannannyini ab'ebibanja batuuka ku ki? Kumanya ffe tulina bwogerero. Oba kitegeera? Awo batunda. Owulira? Ne batunda plot ezo. Oli n'avugirawo emyezi gye 6. Naddamu n'atunda plot. So kitegeeza they are dealing in a business for what? Bakitegeera bulungi? Nze kwati wano nze. Owobutonde. Batugambye okuba ligimu ojja n'olisima n'ekinya. N'ogenda n'oliguza abantu n'ensuku I have black soil. Nino omusenyu gw'ogwawo. Ambo lino eririyo liriwa awo waliwo ekinya. Liri fatayiro nnyo. Fatayiro litya black soil wuli eri waggulu. Nino omusenyu. Oba kitegeera? Nino omuki? Siriryo sigolikoze. Bano abantu be mutuukiramu si be bannannyini bibanja bituuka mu lutobazi olwa gavumenti. Muli mu bantu ab'ebbali abeenyoonyeza muno ekyokulya. Bonna abali eri waggulu tewali atalina kibanja kikyataatunda ploti zaabwe ne balya ssente zaabwe. Kati tugenda kujja bino tubisaawo. Oba kitegeera? Kaakati wano bajja. Omuvubuka yennyini agamba nti nno ye public simanyi secretary. Eyali abagamba be batunda muno be baddiira. Gwe twatwalira tumutwala. Be baddiira wano be batunda. Madam Kibuye ayita aba human rights. Ne batugamba naawe gw'omu kubasa naye ettaka. Oli takulimba bannange. Twakita yerimaawo. Kati gwe byotugamba. Nabo bye batugamba bye tukugamba. Webale nnyo. Kakati nze njagala okubagamba. Tuli ku endi za kuwuliriza. Njagala okubagamba bali temusobola kubajjamu kituufu. Olw'ensonga nti bo eno balyayo buki ne bakola ki? Ate bwe mutukola okuba nti beba LC. LC mukimanyi bulungi nnyo. Tebamutukira ku LC bakati LC. Nga uli bwana agamba nti kitawo waba kusiza enziro. Abatakumaze. Era agamba nti omwana buguwa ddalu. Waliwo ayinza okuganda bakadde bange. Naye kati ne LC ejja kuga nti nze LC. Oba kitegeera? Bano boolaba wano baliwo okuwonoona. Twagala twongera kuwa obuyinza. Nga gwosanga ng'asala okuyita wano kino ekikindi kiri. Nze nina mu ssimu yange mulimu byonna byonna. Majambiya. Madam Kibuye n'aleeta nti olese wilibalo kujja takulimba. Wilibalo nga omuntu asima atya wilibalo awo nga nze no ndi ku lutobazi lulu n'eno. Ndi eno waggulu sisimangayo. Anti lisinga obusimu. Bali tebeetaaga liri. Black soil abeera wa bimuli eryo lyolaba eryo kulinga bw'olaba ekintu ekikalu bwe kidda bwe kiti ku lukalu. Kikala buki? Bukazi. Kubanga eno kifukirirwa maki? Bwe fuyidde. Bafuyidde beekweka eno. Bwe yajja yakola ebbibiro nti eno wasigale okiwulira? Eno lwe lukalu okiwulira? Naye tuno eno yonna bajja mpaka eno. Bona gwe basiige nti tewali alina kibanja kyange kuva eri mpaka eno. Bano bagagwa amazeewo ekintu kino. Nze mazeewo ekintu kino. Balina obujulizi tugende wali mu maaso gaabwe. Bagambe nti nze nnimawo
Bino baani ababikola? We bali awo. Tugenda kuva wano ffenna tugende wali eri. Mbalage abalimawo n'abatunda n'omukyalo oyo yennyini. Okiwulira? Eno yonna abalimayo baba. Bongera wano bagamba kati bagenda bagamba mbu katugire bwe buti obunakane buno obutogo buddemu eri nga twongera bongera eri kola ki kulima eri yonna olaba katogo okagize mundawo waliwo. Okiwulira? Mundawo waliwo. Chairman bino tabimanyiko. Nga lwaki? Bali si bantu be? Be bakakiiko. Okiwulira? Bantu be bakakiiko. Tagama ntabimanyiko. Teri kigwa kuno ku kyalo. Oba mu ssente eno nga takikola ki? Nga takimanyi. Era ayisa ku kizindalo nti ab'ekitogo kino, ab'ekitogo kiri. Nefe nga bannannyini bibanja tunyigirizibwa olw'abantu abo ne gavumenti obutafaayo kubanga etuddukirira ku bantu bano. Batukwatira amajambiya ffe bannannyini ate nga bo basula ku lukalu. Tebalinayo wadde eno ekibanja. Tewaliwo nti ono muzzukulu wa gundi oba mutabani wa gundi. Okiwulira? Wabula baakulukalu bayina ewaabwe bayina amaka gaabwe we basula ate mmwe ne balumbagana. Okiwulira? Abasobola okukuuma olutobazi luno beefuula nti nabo bwe bayina empewo bayina buli kimu ffe abayina ate obutonde obusobola okukuuma bino ate ffe bakola ki? Beeyita abalokole ate ffe bakyojjanya. Oba kitegeera? Baani abakulemberamu ekintu kino? Omukyala akwatagana, omukyala yalondebwa kwerosi ku department y'obutonde Madam Kibi. Ne kuddako mutabani we gwe bayita Mukungu. Ne kuddako Sempala. Ne kuddako Sadiki. Be bali mu kifo kino waliwo n'omusoga simanyi linnya ya gwe basanga wali nyenyenera y'omu yafuyiddawo. Oyo bamuguza Madam Kibi yamuguzaawo bakakadde kalamba awo era yazzeemu n'akola ekyo. Kwe bayimiriza bonna be bazzeemu ne bakola ekirwa ekyo. Kati oludda abo bonna boolabye nti vice chairman bonna bamukitogo ogatteko mwami Waswa oyagaye mbu chairman w'ab'ekitogo be bamu kubagenda ne bakola akakundi tukole kino tugenda tuyiwe sente tugenda tunyonyono tugenda tunyonyoli twabenga ekitogo nga tukisigalamu bonna abo batunda ettaka lyabwe ku lukalu ne balya sente zaabwe kana ate bali kubuna obutonde obutagenda kuvaawo ate obuyamba ensi. Okiwulira? Bakyojjanya obutonde buno. Yawa abantu bano nkyamu kiki yandikoze? Nema kyeyandikoze abantu bano okubajjawo era si nkyamu kubanga buno obutonde abaddawo n'abali baawo bubaira nga bubakuuma obulamu bwabwe wabula okubajjawo kakati tennateekamu maanyi tewaliwo maanyi na mateeka kubanga abantu bwe batoyingidde mu kkomera nakwirira nsimbi si kiwo nti osobola okuva mu kintu kino ne bajja ne bagamba obugambe ne beeyongerayo enkya bano ne bongera ne basimba ani gwe balonze kuno bano bonna be bajja ne bagamba mugende mu cekinge abo bonna bali bankwe. Yenze Nalunga Veronica nga nze wetlands officer wa Wakiso district. Ngajimu ku mirimu gyange okukola community awareness and sensitization in a way of educating the community on wise use and management of wetlands. Kakati olunaku lw'olwaleero tubaddeko n'okusomesa abantu b'eddambwe abalinaanye olutobazi lw'amayanja era nga ensonga etuleese tusinzidde ku report aba human rights aba Wakiso district gye baakola nga bagamba nti abantu bagendayo okwekubira omulanga olw'okuba baali batudde nti bagenda kubasengula mu lutobazi olwo nga ekyali mu Lubigi. Era report eyo nga kuzimu ku recommendations recommending nti baagala Wakiso district ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi wamu n'entobazi kijje kibereko okusomesa kwekitaanya mu bantu olw'okuba balina okutya tibagenda kugobebwa mu lutobazi. Naye bwe tutuuse ku ground kibadde kya ssanyu ku lwange wadde nga kyannaku bo gye bali nti community yennyini nali nagikolako dda sensitization wamu ne bannange nga bwe tuli mu kitongole ky'obutonde bw'ensi nga twabasomesa butya bwe bayinza okukozesa entobazi ebirungi ebizirimu na butya entobazi bwe bazikosa ate na butya bwe bayinza ozikuuma. Naye emabegako ne Professor Gilbert Mukenya avunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi yali yagendayo n'abanyonnyola nti essaawa yonna bagenda kuvaawo olw'okubanga ebbanga lye twabawa okuva mu lutobazi kubanga balimirayo kabeji, emboga, nakati
ebbuga n'ebirikajjo n'ebintu ebirala bingi era olutobazi balwonoonye paka ku mwala ku mugga okutambuza amazzi era nga bawoningibwa nti bamale ennaku 21 babeere nga bavudde emyezi 3 abaali balimye ebintu byabwe ebijanjaalo biki byonna n'ebigenderako basobole okuba nga babikungudde. Olwaleero tuzzeeyo nga olw'okuba balabanga ebbanga eriwewereddwa tonate bo aims zaabwe ne objectives tebaagala kuvaayo ne bagenda mu kitongole kya human rights ekirwanirira eddembe ly'obuntu. So we tuzze ne tuddamu basomesa bakitegedde n'amateekera ne bongera ogategeera nti si kirungi kwonoona ntobazi era essaawa yonna balina okuzaamuka. However, entobazi zibeerawo ku lw'obulungi bw'abantu n'abantu nga be bavunaanyizibwa okuzikuuma. Tukonkludinze nga tugamba nti at the moment basooke baveeyo tebabako kintu kye bakolerayo era nga tugenda kukola kye tuyita community wetland management plan. Community wetland management plan eyo egenda kusobozesa abatuuze okubeera ab'enkizo okuba nga be balabirira olutobazi lwaffe olwo lumayanja oluyitirwa mu kitundu ky'eddambwe era mugenda kubamu ne guidelines biki bye balina okukola ne bye batalina kukola era balina okuba ne alternative activities balina okukola okusinga okwonoona olutobazi lwaffe. Byonna bijja kubaamu plan eyo bwe tunagikola tukimanyi nti bwe tunagimala tugimaliriza nga tufunye n'akakiiko awamu n'abatuuze ng'ate be bali involved mu kumanaginga olutobazi tujja giforwardinga tugisubmitting ne ku ministry ne authority zituyambeko okugenda maaso okuzimanaginga kubanga okusinziira nga ku UNDP 3 etugamba tukole plan mu bitundu entobazi mwe zitambulira nga ezo zigenda kubeera added to the national plan okusobola okulaba nga obutonde bwaffe tebwonoonebwa entobazi zaffe tezoonoonebwa ate nga n'abantu gye bali nga naye nga bazikozesa mu bulungi oba mu butuufu bwazo kye tuyita sustainable management. Era tugenda kugattako ne action plans entonotono mu buli kitundu oba mu buli institutional level ya Wakiso district tukole action plans tugatte wamu ne management plan community nga ze zivunaanyizibwa okumanaging entobazi okulaba nti at least there is a win-win situation among the stakeholders of Wakiso district n'entobazi zaffe kubanga weeziri kusobola okulwanisa enjego y'obutonde bw'ensi obugenda bwonoonebwa mu Wakiso. Tukonkludize nti baveeyo era tugambye n'okugamba nti tugenda kukola arrangement tujje tukole kye tuyita restoration. Tetugenda kuzibira liiso ku buli muntu bonna ababadde mu meeting n'abatabaddeewo tubagambye bagende bagamba abalala kitugenda kujja tetugenda kuttira ku liiso ku muntu tugenda kusaawa ebintu byabwe byonna baveeyo era tubagambye basooka bajjeyo bokka otherwise kye tunasanga tugenda kukyonoona kuba ebbanga eryabaweebwa erya 21 days lyaggwako ne 3 months zigenda kuggwako tubyonoone then tumale tudde tukomewo wamu tucreatinge plan tubeere eddoboozi limu tumanaginga olutobazi lwaffe mu bulungi. Yanzeege erinnya Mbejja Diana okuva mu Local Peace Committee nga nasomesebwa aba Paradigm for Social Development, Justice and Development. Yensonga lwaki nabayise mujja musisinkana abantu bano era tulwanyise ekyo eky'abantu abakozesa obubiki entobazi. Ekirungi ffe tukolagana bulungi nnyo ne poliisi erina omuntu akola ku nsonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo. Tuyina be tumanyi aboononedde eddala entobazi. Olukiiko lwe tubaddemu wano tugenda kukolera wamu era abo bennyini tuyina be tumanyi ng'oli yaleeta nattata kuva Busoga n'aleeta baganda be bonna bali eyo era olukiiko luno tebalubaddemu. Abo kwe tugenda okusookera. Ennaku zino mukiyita kuyisaamu ggaali abo tugenda bayisaamu ggaali yagalagaana kubanga boonoonera ffe abakozesa obulungi entobazi. Ekyo tugenda kukirwanirira n'abo abava e Kampala nga baleese kasasiro emmotoka tujja zikwata ennamba kabe kasinge nabo bataayiza nga naye tetubase tetubakubye tuyite poliisi ebatwale bafeesinga omulamuzi bakole ekibonerezo ekyo. N'ekirala waliwo abayiwayo ebicupa biki byonna ebyo kati tuli beetegefu obirwanako kubanga ffe twagala okulima enva tuweerera abaana baffe. Nze sobola kukiwalinwanira waliwo ekyo sikikola
Kuba nze sinze nfunamu.